Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale nkulamusako wenna akyatulaba weebale kubanga otugoberera. Kitundu kyaffe kino nnyo tutunuulire nti atuzimba tutya obulamu obw'okusaba obutaddirira nga bugenda mu maaso. Awo wooli nga weeyongerako bweyongeza wabula ate tokola ki? Todda ate mabega. Kale akabonero akanaasookera ddala kwe kubanga tusaba okuyita mu byawandiikibwa. Okusaba ng'oyita mu byawandiikibwa. Lwaki? Okusaba ng'oyita mu byawandiikibwa, Mukama oba omujjukiza ekyokubiri nti ne Mukama addamu ssaala eyo. Okimanyi buli w'osaba nga olaba ssaala ziddibwamu kikwongera amaanyi. Bangi baweddemu amaanyi kuba ekintu akisabidde myaka 2 tekirabika. Lwaki? Ajja na bigambo bye, Mukama, 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 Mukama nnyamba. Olina okubanga osabira mu kigambo kye. Buli osabira mu kigambo kya Katonda, ekigambo kya Katonda ye Katonda yennyini. Kitegeeza oba oyogera naye. Alina ekigambo kyennyini kijja kugamba ebyo by'osaba tebisoboka. Omanyi waliwo by'osaba nga tebisoboka, nga togera bifuna. Okitegedde? Bayibuli ejja kugamba nti oli kusaba mwami, naye ate ebyawandiikibwa bigamba olina okuba ng'okyukidde ddala. Olina okuba n'ebibala eby'omwoyo, ovuma, owemmula, oyambala bubi. Lwaki tosoboka? Ebyawandiikibwa tebijja kukkiriza, gwe mwennyini ojja kuwulira conviction. Naye oba tolina nga tosabira mu byawandiikibwa, ojja kuba ng'oweta buwesa okulukuta bukulukusi. Okitegedde? Kaakati okukakasa ekyo genda osome James. Yakobo essuula ejja kubeera ya 5 olunyiriri lwa kumeka? Olunyiriri lwa 16. Agambye atya? Confess your trespasses to one another, pray and pray for one another, that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Kitegedde? Saala y'omutuukirivu ekola ki? Mukama agiwulira. Kale olina osabira mu byawandiikibwa. Omutuukirivu tamala gasaba bibye, asabira mu byawandiikibwa. Kitegeeza olina osabira mu kwagala kwa Katonda. Kale ensonga endala, follow the instructions of the Spirit. W'oba osaba, si ggwe, Mwoyo Mutukuvu alina okukulembera. Buli w'onoosaba nga gwe weekulembedde ogenda kusabayo ennaku ezi, obiveeko. Obite ogabe, mpulira bwe ngenda mu kusaba mpulira ng'atomera ebisenge, mba muzito kubanga gwe okozeseza amagezi go. Olina okukkiriza Omwoyo Mutukuvu akole ki? Akukulembere. Yokaana 14:26. Tugendeyo speed. Nkulage nti olina okukkiriza Omwoyo Mutukuvu akukulembere. Buli oneekulembera ojja bikowa mangu. Yokaana 14:26 agamba, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I have said. Nti oyo omuyambi, Omwoyo Mutukuvu kitaffe gwe yatusuubiza, wanaamusindika ajja kusomesa ebintu byonna era ajja kujjukiza byonna Katonda bye yayogera. Okitegedde? So Omwoyo Omutukuvu gwe weetaaga. Okitegedde? So Omwoyo Mutukuvu y'amanyi by'olina okugamba kitaffe. Yakujjuka ti mugambe kino kuba amanyi ekiri mu mutima gwa Katonda. Naye buli w'onoosaba ng'okozesa amagezi go ng'Omwoyo Mutukuvu takukulembedde, esaala egenda kutama, ebyokusaba obiveeko. Kuba si ggwe. Ekyo ekisa ekisaba n'amaanyi agasaba si ggwe. Omwoyo Mutukuvu yakola ki? Yakuyamba. So Omwoyo Mutukuvu atujjukiza. Otegedde? Atujjukiza kiki tuteekeddwa okuba nga tukola ki? Tukola. Ensonga ey'okusatu, olina okusiibako. Okusaba obusabi okwereere nga tekuli kusiibako muganda wange, nga tunaazimba obulamu obw'omwoyo obutaddirira nga bunywevu. Okusiiba nayo mpagi. Kirowoozeeko. Mpagi tukakanya omubiri guno. Waliwo otuuka omubiri gujja kwogera gukulemesa okusaba.
gukugambe naye lwaki togendako ku fidodido, lwaki togendako ku beach n'oli obulamu, lwaki toyambala kana akagoye banno nga basabula, lwaki okitegeera. Naye we gukakana we gutyo Mwoyo Mutukuvu ajja kuba ayogera. So it's a spiritual and a physical what? Discipline. Some prayer need to be revived by fasting. Esaala ezimu zeetaagisa revived oba kyeki mu Luganda, zeetaaga okuba nga ziddibwa bujja n'okusiiba, kubanga zigenda kulemesebwa omubiri gwogera nnyo. Kati buli woyingira mu kusiiba omubiri guno ne gukakkana, saala zijja kuba nga zifuna ki? Amaanyi. Matayo 17:21 ebyengeri ng'ebyo ebimu tebivaawo okujjako nga waliwo okusaba n'okukola ki? N'okusiiba. Ensonga endala, note down God's promises and what you want God to do for you and turn them into prayers. Eno nsonga nkulu. Nga tunaabeera n'obulamu obw'okusaba obutaddirira, olina okuba ng'olina notebook. Sanga omulokole ali mu church mbwakola notice naye ng'alina akapapula agenda nakaleka mu ntebe, mbu naye ali kuwandiika notice noga nono omulokole yavaaki. Naye charge yeecyangamu mulundi gumu ey'essimu ye okucharginga n'adduka n'agulirawo empya yagumu kitundu. Notebook ya 300 ebi sasa agigula, kati olabira nti oliko ekikyamu. You don't value ebintu eby'omugaso tobiwa budde. Kati onojjukira otya Mukama byayogedde naawe? Gwe omutwe gwo ogwesiga kyenkana ki gwe mbosobola okukwata mu byonna Katonda byayogedde mu mwaka mulamba mbosobola obiteeka mu mutwe n'ongata. Kubina ebizibu bye tulina ebitusumbu ekiro n'emisana. Olaba okiroota leero enkeera ng'okyerabidde. Naye woobira ne notebook n'owandiikanga ebisuubizo, Mukama yansuubiza kino, n'owandiika. Mukama ayagala nkole kino, n'owandiika. Kati ebyo obikyusa n'obiza mu ssaala. Mukama wansuubiza kino, n'oleeta ebyawandiikibwa n'osaba n'omujjukiza, kubanga yagamba abajjukiza ba Mukama temukola ki? Temukoowa paka nga Yerusaalemi akifudde ki? Naye kakati gwe ne Mukama kyayogedde wiiki ewedde tokitegeera, tokijjukira. Nakyerabidde, takiwandiise n'akapapula we nabadde mu kyaki n'akaleseeyo. Katuwulira. Habakuuku 2:2 katugisome. Habakuuku abamu n'ekitabo kya Habakuuku tamanyi oba mwekiri mu Bayibuli. Yagula Bayibuli naye Bayibuli yemusoma. Habakuuku 2:2 agamba atya? Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he may learn who reads it. Wali kokwolesebwako buli akulaba kadduke miki? Kandi okuwandiika wa? Abalokole. Kali ojja tuuka ekiseera ebyokusaba bikubowe, kubanga byonna Katonda byayogera tolina nawe obiwandiika, tolina nakyo ojjukiro. Ojja tutuuka ekiseera ne Mukama taddamu saala zange, Mukama tayogera, kumbe yayogera adda wabyerabira. Ekirala, desire to pray more and more. Olina okubeera n'okuyaayaana okweyongerangayo okusaba. Obadde osabira dakiika 2, beera n'okuyaayaana okugenda mu dakiika 4, obeera n'okuyaayaana n'okuyingira mu 8, obeera n'okuyaayaana n'okuyingira mu dakiika 2, 3, 5, otuuke ng'oli mu ssaawa 2 ng'ate okyalina okuyaayaana. Naye gw'osabira dakiika 1 ne tolina wadde kuyaayaana kugamba Mukama njagala nsuukeko wano, golooza dakiika 1 emala. Yatuuka ekisanga ne dakiika 1 bagiketuddeko. Ogakitafa ali mugulu ennyalo tukuzibwa bakako obujjo byagala bikolebwe mu nsinga bikolebwa mu ggulu. Mukama otuwemera ffe ya leero, tusonyiwe ebibi byaffe. Amiina, weebake. Nga oze mu ssaala ya seconds 2 n'obutawera. Otuuka ekiseera nga tokyalina wadde ne sekendi esaba. Why? Tolina kuyaayaana. God can't force you. Katonda takukaka. But when you show the zeal and yearn, Katonda ng'akikukolera. Katonda tomulaze nti olina okuyaanako okusaba yakukake. Sitaani yakaka, bya Katonda bya free will. Kitegedde? Luka 18 yatugamba atya? N'abagerera olugero ng'omuntu ekimugwanidde okusaba obutakola ki? Obutakoowa. Then he spoke a parable to them
That man always ought to pray and not lose heart. Okitegedde? Ensonga endala, make up your mind. Bwe tugamba make up your minds, wano twogera ku determination and mind control. Olina okuba ng'otuule wansi osalewo. Bw'otasalawo mulokole tolisaba. Olina okutwasa ogambe enough is enough, ekimala kimala, nkooyi. Akati kanyingire mu kusaba. Naye obanga tonnabakoowa nga tonnasalawo, era ojja kusabako nnaku 2 obiveeko. It's all about determination. Kankulage determination wano okakase olaba abantu abaasalawo. Genda mu Daniel. Tudduke mu Daniel okulage. Daniel essuula esooka. Olunyiriri olw'omunaana. Daniel essuula esooka olunyiriri olw'omunaana agamba ata. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicious what? King's meal, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the chief. Ojjukira olugero lw'aba Daniel baali bava e Misiri, mu Isirayiri, Yerusaalemi nga babakutte, babatutte Babilooni. Bwe babatwala e Babilooni, kabaka n'agamba abo mubaliise emmere ennungi. Daniel n'agamba nedda. He made his minds, sijja kulya mmere ya kabaka. Kuba yakimanya bano bakabaka emmere zaabwe baba baziwaddeyo mu bajjajja. Maze zisaddaakira. N'agamba sijja kulya kintu kyonna kigenda kwonoona muntu wange ow'omunda. He made up his mind. Kakati nawe okweyongerayo mu kusaba olina okuba nga you make your minds. Ebintu byonna ebikwonoona ebikujja mu kusaba ebikujja mu Katonda byesonyiwe. Nga tobyesonyiye ojja kusabako wiiki egyo biveeko. Nza kubuulira. Olina okuba nga developing a love for prayer. Olina okubeera n'okwagala eri okola ki? Eri okusaba. Don't give up no matter what. Olina n'olaba nga byosaba biringa ebitatuukirira gubeeyongereyo. Nisa nakugamba naye gwe wichereyo naye oza waliwo n'akakyukako wadde ebintu ate byongera kubeera bibi n'obikola ki? N'obivaako. Don't give up no matter what. Pick the right prayers what space. N'ekifo mw'osabiramu kimatalinga. Tolaba mu bbaala wakati n'ogamba kaakazi ngenda kusabulira wano essaala. Bali mu myenge gyabwe bataddeko luyimba shiro lwe batera oyimba mu mabba, bataddeko ebiyimba byabwe batuzaala mu bbaala omuyerupa. Okitegedde? Naawe nojja mukamuli waggulu tebikwataganako wadde. There is another presence of power. Okitegedde? Tebigenda kukwatagana. Baliwe bazina beyambula. Bekuba amacupa mbugana ita mwe mutukuvu nkuyita fuga tasobola. At a place of prayer matters. Ekifo mw'osabira kimatalinga. Oli waka abantu bataddeko firimu bano ekatandika butandise lengera zombi mwe mutukuvu nkwaniriza. Tebisobola kwatagana. Okitegedde? Ate mujja kukomekeza bakukubye n'okukuba. They will beat you. Mama, ekifo mw'osabira kirina okubanga kigenda kubanga kiviirako okubeerawo kwa Katonda. The presence of the Lord to take over. So, ekirala, you must what? Have self-discipline. Olina okubeera ne kye tuyita self-discipline. Tomala gakola kyoyagala. Okusaba nako kulina discipline oba empisa yaakwo. Ate kulina time yaakwo. Kama yebazibwe. So, that's how we shall develop a consistent prayer life. Ebikasa tunaabikwatako. Kasa tunaabigoberera. Naye we binaagaana. Mugana wange
era ojja kusabangayo wiiki emu obiveeko, sabengayo wiiki emu obiveeko, sabayo wiiki emu male mwezi mulamba. Naye ekisinga byonna funa Yesu. Gamba Yesu, nkwebaza olwaleero, nkuwa obulamu bwange obeere omulokozi era mukama waabo. Saasira obutali butuukirivu bwange, onaaze n'omusaayi gwo ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tusabidde amiina era amiina ddala. Kale bannaffe abali ku Facebook ne TikTok tubadde twogera ku ngeri gye tuyinza okuzimbamu okusaba kwaffe nga tetuddirira. Engeri gye tuyinza okuzimbamu okusaba kwaffe nga tetuddirira. How to develop a consistent prayer life. Ekyokera ddala tugambye olina okuba ng'osabira mu byawandiikibwa. Bw'onoosaba nga temuli byawandiikibwa ojja koowa kuba tewali kigenda tuukirira. Yakobo 5:16. Nsonga ey'okubiri olina okuba ng'ogoberera omwoyo omutukuvu. Obanga ogoberera magezi go saala egenda kumenya obive nako. Yokaana 14:26. Ensonga ey'okusatu olina okuba ng'osaba. Omubiri gukakkane kubanga onooguleka ne gwogera ennyo gujja kulemesa okusaba. Ojja kusoma Matayo 17:21. Ensonga ey'okuna olina okuba nga olina okuba nga olinako owandiika ebisuubizo bya Katonda byayogera naawe. Olina okubaako ne ka notebook ga leero Mukama yagambye kino, leero Mukama yampadde ekyawandiikibwa kino, kijja kuyamba okitegedde okumanya ebisuubizo bya Katonda ate byoyagala Katonda kukolere ate obikyuse obifuule essaala. Si kubimanya bimanyi obirekawo, obikyuse obifuule essaala. Abakuuku 2:2. Kale ensonga endala olina okubeera nga olaga okuyaayaana okwokusaba, okweyongerayo n'okweyongerayo. Ng'obadde osabira dakiika 10 obeere n'okuyaayaana okusukako dakiika ezo z'obadde osabiramu nga tokoowa. Luka 18 okutandikirawo. Ekyokusatu oba ekirala, you have to make up your minds. Olina okubeera ne determination and mind control. Olina okugamba nti bino ebinemesa okusaba mbijjeeko, bino bijja kunnemesa. Bino bye binywa nimba nga sikyayagala kusaba, njagala kweyongerayo ku level ndala, ebyo n'obireka. Ate ebikuyamba okweyongerayo n'ogenda nabyo. Daniel essuula esooka olunyiriri olw'omunaana yasalawo n'agamba emmere ya kabaka sijja girya butego. Sitaani ayagala kubanga ate annyonoona oba ayagala neeyonoonese okuyitamu eyo emmere. Kale ensonga endala tolina kuwanika. Don't give up no matter what. Si nsonga Katonda tamba kuddamu saala zoba ki, atolina kuba ng'owanika. Ensonga endala olina okuba ng'olonda ekifo. Pick the right prayer space. Togenda mu bbaala osabira omwo. Tolaba abantu bali ku TV ate n'oleeta kusa. Nedda, olina okubeera n'ekifo ng'olabira ddala it's conducive for the prayers. Ekirala olina okuba ng'olina self discipline. Okusaba nako mulimu self discipline. Tobeera ku ssimu weba woosaba woddamu message, woosaba obeera ku video call, woofuluma woyingira, wookola kyo ate kati okuba kusaba oba oli mu bibyo. You must have self discipline. Ebyo bijja kuyambako okubeera ne kye tuyita consistency in prayer oba consistent prayer life. Kale ndowooza kanetolomuko katono wenkomawo njagala nkuleetera emigaso 3 gy'ogenda ofuna ng'osabira mu byawandiikibwa. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.